ebikwata ku bulamu bw'abantu mwanyi yaffe wamuwulira ku mwanyi n'ebino byennyini ebyokutulugunya abantu ebyokulaba nti eggwanga litambula bulungi nga lirimu emirembe lirimu eddembe byonna bimukwatako nnyo era abikola bulungi naye sebo nzikiriza namuse ku bantu bange okuviira ddala ku kyalo kyange wano kyali Kyalugo Bugabira Omuluka Nyendo Mukungwe division wano Masaka City sanyise nnyo okubeerako wano nakuwalira wamu n'abo abafunye ebizibu naddala abafiiriddwa abantu baabwe ate n'ensanyuka wamu n'abo abafunyeemu ebirungi Mukama bawadde ebirungi baganda baffe abasiraamu bali mu kisiibo tubaagaliza okusiiba obulungi okukimalako obulungi bano bamwami Faizo bano ate naffe era naffe tugende mu maaso n'okusiiba ekyaffe naffe kitambula sebo njagala kusookera ddala kulisaayo abantu baffe Kawempe ate n'okubeebaza kubanga omulimu ogwakoleddwa Kawempe gwe omulimu gwennyini ogwabadde gusuubirwa abantu eddoboozi lyabwe baalisitudde bulungi mu kutiisibwatiisibwa nga bwe bakulabye ensi yonna omanyi bwe mbadde nzija mbadde mpuliriza abaganda bange bano nga boogera nga bateesa naye waliwo ebintu byolaba olumu n'oga nti abantu bano bamanyi nti tuli ku kamera ya nsi yonna abantu ensi yonna etunudde Uganda oba balowooza nti bali mu kyalo eri saagala omanyidda bwe twali tukyasoma mwagakaani wano tetwagambanga mawogola twalinga mwagakaani twalina mikwano gyaffe abavange mawogola naye nga tulina enjogera nti ebyo byokoze olinga owe mawogola naye kati ate mawogola yewava abantu ab'amaanyi namulaba ab'enkizo so weewuunya okulaba nti omuntu amanyi nti ali ku kamera ya nsi yonna naye nga tafaayo kwegendereza bintu byali mu kukola so twagala okwebaza abantu b'e Kawempe North kubanga baalaze obuvumu obw'enjawulo nti nze nabadde supervising Omuluka gwe bayita Komamboga gwabaddemu locations 4 ne polling stations 10 naye njagala kutegeeza buli location ng'oyinza okulooza nti ditachi y'amagye President yagaye mwabbe n'akaluma buli location era awo ngenda kutuukawo buli location ng'oyinza okulooza nti waliwo ditachi y'amagye ng'oyinza okulooza tuli mu lutalo so njagala okwebaza Bannakawempe nti baagumye nze abasajja bankutte emirundi 2 nga bankunguza ne bakutuusa ku mmotoka n'owoza n'obagamba naye nina kaadi yino mugiraba ndi accredited okubeera wano nti oba oyagala okubeera wano eteeka likugamba genda emita 5 tobeera wano mbagamba naye kati nze ndi wano abaana abo abali ba agenti baffe bwe baba balina ensonga gye baagala nze gwe balina okukola ki okuwenyaako so bwe naba ndi mu mita 5 basobola batya okumbuuza nti kino kye twagala okutuyamba so effujo lyabadde ppitirivu era nze neewuunyiza declaration forms ezo ziraba baba bakamala okuzijjuza bamala ozijjuza buli agent wa candidate alina okujja n'asayiningako nefe abakulu be twabadde nabo bano abadde beyita aba security nga olw'amazongo okujjuzaako yasoose olumala ogijjuzaako bati information results nga bagikubirawo ekifaananyi nga baweereza kati oyo effojjale gwadde owulira gwe badde bakola gwe badde bapanga nga baweereza immediately so nga ate tokkirizibwa tewali muntu akkirizibwa kabewa security kugenda ku desk eri eyaki eya electoral commission nga bakola ebintu byabwe so kakati embeera eyo yasusse obw'omulamuzi naye nze kyenjagala okugamba Bannayuganda mudakiika 2 mutabani Faizo njagala Faizo abantu bambuuza Faizo aliwo waaliwo kyenjagala okugamba Bannayuganda nti eno yabadde ntandikwa era ffe twava mabega nga tubagamba kino lwe lugenda okubeera olupimo olusookerwako olw'akalulu ka 2026 akajja